Mulanda ku bazannyi Omutendesi Solodovic Micho be yagenda nabo mu mpaka za Africa Cup of Nations ezaali mu ggwanga lya Gabon basigadde ttale ng'Omutendesi omujja Sebastian Desabre alangirira ttiimu ye gy'asuubira okusambisa omwaka guno. Abazannyi abatayitiddwa mulimu Robert Odonkala, Tony Mawejje, Geoffrey Serunkoma, Moses Oloya, Shafiki Batambuze ne Mike Azira. Desabre erayise musayi muto Moses Opondo ow'emyaka 20 okuva mu ggwanga lya Denmark okwegatta ku ttiimu y'eggwanga omulundi gwe ogusookedde ddala. Davis Mugabe ne Dirisa Lubega Micho be yali abuusa amaaso. Desabre abateeseko essira era n'awaana goalkeeper wa KCC Charles Lukwago omukisa ogusoose mu ttiimu y'eggwanga enkulu. Bano beeteekera emipiira egy'okusunsula mu ttiimu ezinazannya mu mpaka z'amawanga ga Africa omwaka ogujja. Bagenda okusambira ne tournament nga mulimu Uganda, Niger, Gatako ne Central African Republic. Jukira guno gwe mukisa gwokka gwe tulina nga Uganda okwetegekera empaka eza AFCON eziddamu ennaku z'omwezi ogw'omwenda paka November, era kimwadde omukisa okuyita abazannyi abamu abataasa emipiira egy'omukwano ebiri, omuzannyi nga Alan Katerega, Farouk Mia, bebamu bayise okula nga beegatta mu nkambi eno. Uganda yakusamba Tanzania, Lesotho ne Cape Verde wakati w'omwezi ogw'omwenda n'ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.